ko ali emabega tuba tuziika tutwala omugenzi bayita twali tukyalina ku mochale Mulago muganda wa Isma n'angamba omute yali amanyi butya bwe tukwatagana n'okutuuka lwakuba it's a long story butya bwe twatandika bwe twakwatagana tunyingira ntya mugondi kuba nkunyongere mu kusooka yagitandika bw'omu ndyoke nyingire yembozi naye kuba byonna tumala tutuula tubyogera agamba bagenda kulowooza nti kisooka tubeera ku kyano tuba mu kusabiriza abantu oba okube kati wano oluvannyuma ng'omugenzi afudde twakuwulirako nti Akayanira emmotoka y'omugenzi ate nga kampani mu kujoogerako efaanaganye ng'etaali yiyo efaanaganye ng'etaakola etya ng'etaali yiyo nga gwe CEO waayo no emmotoka yali ya Isma yali ya kampani olaba ekintu kyombuuziza kyekyali kyangoba ne ku social media nafuna depression y'amaanyi nti okulw'ensonga nti nali naakafiirwa muganda wange kyali wange mukwano gwange yali byonna so nasooka nenvako ne ku social media nga stress ensuseko nava newaka nensooka nembako gye nadduka neneekukumako no stress Auntie, actually what caused the stress? Actually I have a family bagenda okuwulira nti omuntu ali mu kuyombera mmotoka yeti nali siyombera mmotoka naye lwakuba nti oliwe yamala okunteekako ekigambo mu kwagala okwedefendinga n'enjogera ebitakola makulu era I regret byonna bye nayogera. Come out and make a video to say sorry to the public because you must have lost. Galino soko making sure ebintu byewuwe tewabeerawo kintu kyonna kibulankana ebintu bye bibeere safe wasibwe ekyokubiri emmotoka eno bagimukubiddemu wano maiti bagimujemba mutute Mulago eddawa nenjogera n'omusirikale ne mugamba mwatusazeeko nti mukkiriza bayitawo naye nze nina enkolagana bweti ne Isma badde njagala making a sure nti wali tuggalawo ewuwe ebisumuluzo biweebwe mukadde waffe tata wa Isma we tunabeera tumaliriza we banaakomerawo kima ebintu bino okitegeera n'ekyokubiri emmotoka eno we mugijja waneddawa okitegeera so that we tunaamaliriza byonna bye tumaliriza abagina ne Katonda bwatu n'asalawo n'amutwala kati n'ebyaddako ebyo ne bibeera bingi kati mu lw'obusungu obungi nayokya neyiwa amanda mu mbugo nayogera byesayina kwogera byenneenenya oba byenneenenya n'essaawa eyo Platinum Wellness Spa offers therapeutic massage services complimentary with sauna and steam bath for your full body cleansing. You can now get a Swedish massage, hot stones, sport massage, aromatherapy, salt ability hot stone therapy, Moroccan bath hammam, jacuzzi, and many more therapeutic massage varieties. We are located along Lukuli Road near Teletubbies Primary School, off Rumala Access, Kongebuziga. Call us on 0708 842 821. Platinum Wellness Spa, here to take care of you. Staffever Uganda Limited, kampani yakakasibwa government okutwala abantu ebweru, yeetaaga abalenzi n'abawala okola mu ggwanga lya Kuwait nga ba cleaners, waiters and waitresses, wabula ng'emisaala mirungi ddala. Jjukira nti balondola n'okufaayo ennyo eri abo be batwala ebweru. Okumanya ebisingawo kuba ku nnamba noti 764 174 527 oba noti 74 noti 672 684. Basange ku offices zaabwe ekitende ku Mwenda Entebbe Road. Abalungi abali ku HK Media in your latest updates and celebrity news. Aonako ralero ndido omwami Tubonge Network. Tubonge yabeeranga nnyo n'omugenzi Isma All Access alamuumuze ekyumule ky'emirembe. Ebyayitinganako nga Ichuli akafa nti Tubonge ayagala motoka ya Jaja Ichuli ate kumbaka construction ate tugibaddemu ffenna ate bankolere bwe bati ne bwe bati omugambo ne gutokomoka. So twabiwamuko amazzi bisooke bizikire ate tulabe butya bwe tuyinza obbikwatamu tugenda kuba tubyogerako nnako lwaleero oba oliawo n'amawulire amalala ago ge wasubiddwa tugenda kuba tugoogerako
neyanza okubalaba neyanza nnyo okubeera nti n'essaawa yakakati kyasa okubaweereza mwebala okunsupportinga mwebala okusharinga videos zange mwebale nnyo okusubscribinga oba oli mpya ku channel eno nyiga akagamba ako ka subscribe okubeera ng'ojoininga show oba oli ku Facebook Instagram oba ku TikTok beera ng'otufollowingako bulambalamba baganda baffe aba BBH Travels bebateekamu omusaayi okulaba nga shetambula bulungi abantu mwebala okuwagira BBH Travels mugende mukole visa extension airport to airport visa change bagikola bakulambuza Dubai singa obeera ogenze bakolera ebintu bingi nnyo gwe ayagala okusuubula tomanyi wotandikira bakulambuza ne bakulaga ekitundu so be ba BBH Travels beera ngo bakubirako ku namba y'essimu gy'abaawo wammanga banafe aba Platinum Wellness Spa nabo tambula nabo poza ate ne banafe aba Staff Favor nga batwala bana Kuwait nabo tambula nabo bulambalamba aba Shukra Herbal Pure Solutions bakugamba nti gwe wenna omukyala ayagala okwewundira bbaawo bakubireko ku namba y'essimu gy'abaawo wammanga abaami abatono abatesobola mu size babakolako bulambalamba insanyisa okulaba tubonge nange okusanga okubeerako wano ku channel yo ennyabo amanya gange matuufu mpita Muhammad Musa toyina lyakika era ekika lya jjajja wange bampita Sebalamu kati ate erya jjajjawo teriba liryo anti nga wonaagamba nti omwana bamutuma amanya gonna nga ga ddiini jjajja n'asalawo n'agamba kamuwa erinnya lino kati tubonge network ddyo lyavaawo linnya nga woowulira nti HK kati anti eyo it's an acronym wajijja mumanyago no mu luzungu olunafunafu bagiyita abbreviation. So Tubonge is an abbreviation of Muhammad Musa? No. Neja singa olaba nti Kamiri yakera ku machane yetu mirinya Kamiri ngalaba lyerijo mumisa mu kunonya sente. So kati how does the word Tubonge come? Tubonge is a Swahili word ekitegeza tukwatagane. Tukwatagane. Tukwatagane n'abantu bonna bensanze mu media bantu bangi mikwano jange bani tutwale industry eno maaso. Inkulabide banga ddene ebiseera ebisinga osinga kuweereza ku TikTok. Oyina YouTube channel? Omanyi nina ekintu kimu Adija. Before nga sinnakola kintu nsooka kikolako research amala. Nsooka going down in numbers. Ngo obusere tufuna bwakwepiica. No. Nakitunulamu nga si busente okubukala bwakwepiica naye nga nasooka n'entunulya abantu bonnegomba bonna abalina YouTube channel. Ba PewDiePie, ba Mr Beast bani nga omuwendo gwe bateekamu sisobola guteekamu. Nentunulira namwe ku nentunulira namwe mwennyini abagirimu nga ndaba obudde bwe muteekamu ne sente ze muteekamu sibisobola ate nga toli sure oba ddala zivaayo okitegeera maybe ziyinza okuvaayo manyi nze omuntu akkiririza mu bintu ebya long term strategy naye obudde investment kati Adija omanyi kati omuzindalo guno gw'okutte kamera gy'okutte stand gy'okutte laptop gy'oyina bikoze bitya ogenda okubimaliza ebintu by'oyagala kamera mani oyina omugiro oyina ovuga amafuta mulimu ekintu n'ogamba this is not meant for me okitegeera n'okisalawo sooka oyongera okikoleko study ey'amaanyi abantu we bavaawo nga batuvuma naye tebamanyi haso gye tuyitamu omuntu ye kasitala baka video nga kazze nga gaba munoonya content tamanyi kikyoteekamu ye oba nkyogere ntya abantu abasinga ye video agirabira wali ng'ogitadde ku YouTube wagisanga n'atamanya production eno efumbiro lyabadde bitya okutuuka video eyo okubanga agiraba ku YouTube so kirina omutango munene so YouTube njirina oba nagiggulawo naye mumala okugiggulawo n'endaba biki ebineetaagisa okubeera nayo okimanyi nagulako Samsung Note 20 nga zaakajja $1,800,000 gwe nali njagala otandikira nga eringa shortcut y'obutagula kamera kuba te kamera baginsera nga bajagala roughly million nga 15-16 n'entunulya laptop gye badje nali njagala ngeri mu millions 6 n'entunulira biki nga roughly oyinza oyingire million 50
investment y'amaanyi. Investment y'amaanyi. Okay, so kati ndoza tutandikirewo program. Twakulabanga n'omwami omugenzi Jaja Isma All Access. Mwasinkana mutya ne Isma? Twasisinkana nno mu ngeri yalinga ya kisaazi. Omanyi nze nina ekintu kimu sijja gamba nti oba ndi mugezi nnyo n'ekisooka neegomba ate nyiikira ku kintu wemba nga nkyagadde. Nasooka nembeera nga mbeerako nga wonaagamba olaba ba YouTuber olaba ba blogger nga weegomba bye bakola. Nasooka nendaba Isma nga akyalina Sweden naye kaali kaseera katono nnyo nga tannabakomawo kuba akomawo tutandika okwogera. Isma bamukyaza yali Ziti yali Sparka TV gundi lwamukyaza ani nakazibwe olala bamukyaza ku Talk and Talk Show ayogera banange ba blogger mubeerawo mulowooza tubeera mu kusabiriza naye nze ebya campaign kasita biggwa bwe bitisi bidamu nina fallback position nina comeback construction ngenda kutandika kuzimba kusiiga langi kola bino kola biri. So kati Isma yava ne idea ye ya comeback construction okuva Sweden? Yagifunira wano kuba byonna tumala tutuula tubyogera. Agamba bagenda kulowooza nti kisooka tubeera ku kyano tuba mu kusabiriza bantu oba okubeerawo nga negayirira obusente bw'abaana abasajja ba gavumenti. No, sigenda kikola. Addition to that mu nkolagana we twali nga tukolagana oba by time yatuuka n'angamba ekisooka bansuubiza $3 ewa Museveni aga dola tebagampaako paka kati bampa byoya byanswa bansuubiza ebintu bingi bansuubiza kino bansuubiza kiri naye ezo sente ziba za bwereere kanze sonyiwe naye nsobola nsobola okubeerawo nga nina ekintu kyenkola omuntu nampa kugamba mu context mwe yakyogerera omuntu kisobola okwanguyira okulaga kalina ey'okusiiga $1,300,000 than okuwa $2,000,000 ez'obwereere. Nagamba so we naabeerawo Honorable gundi n'azimba kijja mwanguyira omugamba nti mpa akalimu ako kijja kwanguyira omuntu w'ebulaayi okusinga omusaba $10,000 omugamba nti tugenda kunoonyeza poloti otusasula kakadde kamu n'ekitundu. Yes. That is how you met. Mwameetinga mutya okutuuka kweyo level? Okumeet anti kati wali mbadde nabyembuusa wano mu ntandikwa mu kumeetinga kati Isma amala okusoma wabeera nga ali ku dembe Talk and Talk bakasuuku bajekenizi bamukyaziza mpulirawo opportunity awo ndabawo opportunity nti Isma okusinzira nti mbadde munyumirwa nga blogger ate agambye alina comeback construction mu kugitandika saalimu naye yagenda okugera nga tayinayo mulimu gonna gwe yakoze. Ndowooza waaliwo okwagala ndowooza ngeri yakola kalango bagenda ku nnyumba ya maama wa Ashbakato mu kyalo eyo. Maama wa Ashbakato bekale ennyumba yaabwe ey'omukyalo ngali awo ne bagiraagira so nzija mu inbox ya Isma kasa yasomye namba ye kuba yasookanga n'agamba abaagala okukola nange abaagala basomeseza abaana abaagala okukwatagana nange mujje tukole. So nfune namba ya Isma ne by then Isma yali tannafuna simu ya Uganda oba line ye Uganda yali ku ya Sweden naye nga ayine kyali waffe bamuyita Macdo oba erinnya eryo waliwulirako. So nensindikira Macdo naye nze nali manyi ya Isma ne mugamba nze bampita Muhammad Musa ndi professional painter maze banga weriti mu paint njagala tukole ffenna okitegeera we yagiraba nanziramu nangamba omanyi okootinga ddala obimanyi biki ne tutandika okugira nangamba jana tugende ku mulimu. Originally wali oli muzimbi ng'oli musizi wa langi? Maze banga mu construction saagwira bigwire kuba ebbanga lyemaze nayina ne mentor wange yali akola mu Roko construction ogimanyi. Yes, yali mentor wange nanyigiriza we building emirimu bawandisa batya company basasula batya returns bamarketinga batya nanjigiriza ebintu bingi naye omanyi ekintu ekyokutandika obwomu kintu kimenya ate nzikiririza nnyo mu kintu ekyokolera awamu. Singa ogenda ne ku kagundi y'ensi yonna ogenda kulaba nga bizinensi zonna ezisingako 95% zibeera generational business.
kati gwe nga tonnaba kugira nga tonnaba kutandika kola ne Isma kukombaka wali okola nani? Nali nkola nzeka, nali nkola bwomu, naye ekindeetera okwatagana ne Isma ekisooka nali sinayiga butya bwe ba marketing nga manyi nti bateekeddwa marketing business oba okwa advertising nga sinabiyiga sibimanyi. Tegeza no gawe nakwatagana ne Isma. Aha. Kati engeri yokka gye nasobola nga marketing business nga nkeera ku makya n'entandika tambula nga nina ebiseera ebyo emabega nali sinafuna motoka nga nina kapikipiki kange nga ntambula kitundu ku kitundu nsange site yonna gye bazimba mbakolere sample mbalage nti nsobola omulimu guno mu ngeri y'okusaba omulimu ng'oli asobola okugamba nti sooka onkolereyo sample awo oba ya pesti oba sooka onsiigireko obwenti obunga bwengira TikTok nali sinabajigira sina account gundi yonna ku Facebook sina okitegeera nga sinaba bitandika kati neŋŋamba omusajja ono nze okusinziira ku kyemmanyi naye amagezi ge yajja Sweden ate asobola marketing n'oku advertising company we tukwatagana company tugenda kukola sente. Twali tetunnaba twali tukyali mu oba temwalanga kimala twali tulanga kuba Isma yalanganga ku buli video ye kuba ninawe natuuka nga ndaba ekintu kibulamu ne mugamba Isma abantu bonna abakujjako content at least oba bakusasudde oba tebakusasudde simanyi butyawe mukolagana naye at least nga tonnavaako oba ng'otandika langa kampani yaffe kuba waliwo osinga okugirangira ng'oli ku live y'okumakya abantu abamu tebabaako ne ku video zino ezisinga zonna tuziteekengako logo yaffe naye lwakuba ekyo twali nga tugizeemu leetimu ate gbayisa akaseera katono naafa nga twakakitandika naye nga emirimu twagifunanga kubanga emirimu gye twakola egy'Abannayuganda nga weebali ku ground batono ddala twakolanga mirimu okusinga nga gy'Abeebulaaya. Kati wano oluvannyuma ng'omugenzi afudde twakuwulirako nti okayanira emmotoka y'omugenzi ate nga kampani mu kujoogerako efaanaganye ng'etaali yiyo. Efaanaganye ng'etaakola etya? Ng'etaali yiyo nga gwe CEO waayo. No. Emmotoka yali ya Isma yali ya kampani. Olaba ekintu ky'ombuuziza kyekyali kyangoba ne ku social media nafuna depression y'amaanyi nti okulw'ensonga nti nali naakafiirwa muganda wange kyali wange mukwano gwange yali byonna kate we byagiramu eby'emmotoka nzikiriza ng'omuntu nteeka okuba nga sinakuteekwa ninamu ensobi ze nakola olwa pressure gye nafuna omukazi oli ng'amaze okunjogerako so waliwo eyampa advice n'aŋŋamba tomuddamu tobaako kyoyogera wabeerawo omuntu omulala eyaŋŋamba nti ajasi yogera booti ne booti ne booti kiringa kansooke nkuweereyo kagundi katono nnyo Jack Ma ke yayogera Jack Ma gayo yomanyi gayo ali awo investor biliyoniya w'amaanyi mu China yagamba mu nsi eno tekyetaaga kuyigira mu nsobi zaffe tuyigire mu nsobi z'abantu abalala naye akantu ako wokalambulula bulungi kiba tekitegeeza nti ffe tetugenda kukola nsobi bakitaffe ze baakola naye yali ategeeza nti tuyigire mu nsobi zaffe nti wogwa mu nsobi ng'emu kitawo gye yagwamu nga wagitegeerako omanya butya bwe weeyoolayoola mangu n'otabeera nga kitawe yali tamanyi kyakuzzaako kati ye mbeera gye nalimu nti baavumanga abantu ku social media ne babakola biki nga tekintuukangako kati oji we yanteka nawe n'ovuma yokka olumu mwana gwe ekisooka siri mwogezi nnyo nawe n'okalakatayokka olumu kalakatamuko naye nga byonna oluvannyuma nalabanga mu kiti mwendi neeyiwa amanda mu ngoye nali siteekeddwa kukola ekyo bakukakakatabuko ne bakukwasaako omukono ogw'ekyuma n'otegeera nti okuvuma abantu kibi nategeera nti ovuma abantu naye naturally nze sivuma abantu wali olina gwowulidde gwe nali nvuma naye olina omukutu nina omukutu naye wali owulirabyeko nga nkuvumirako abantu naye ng'oteekako abavuma naye nze mba nvumye kasi oteekako kitegeeza oba tomanyi omuntu bwe bamuvuma wekibeera tewaliwo omuntu eyajjanga ku kyano yo ng'avuma n'omugamba nti kuno kwange tebavumirako naye ng'agiddeko n'avuma nze by the way singa omuntu oyo yali avuma ku kyano yange bano abaana ba TikTok tebatudde
mwekyo kyennyini ekiseera bwe balireetedde vidiyo nga ngituddemu ng'omukazi avuma kyentegeeza yalinga avuma baginoonya nayo neebabula nga n'okuwemulawemula n'omugamba please ku chano yange tebawemulirako eyo gundi naliwo ko ng'ogikwata oyo eryeyo omugenyi gwe wali otaddeko nga ku lwaki bwe tuddayo awaka we edit oshegeera n'ojjamu buli kintu omuntu kyabeera akoze ki kyabeera ataddemu okusinziira nga brand yo woba we brandinzi so nasooka nenva kuno ku social media nga stress ensuseko nava newaka nensooka nembako gye nadduka neneekukumako no stress ati actually what caused the stress actually I have a family naye sibeera nayo waka mbeera mu nnyumba bwomu kyenategeera oli yankubira essimu yampita yaŋŋamba stress egenda kuttira mu nnyumba ng'oli eyo va ku social media toddamu giteekako toddamu teeka simu data ku simu bulijjo okitegeera mu ebyo byenkugamba nti nakolamu ensobi ng'omuntu nti nagenda ekiro ng'ebyo bimaze obeerawo nenkola live nennyombamu nenjoga anti nga ngezaako okureplyinga oli eyali okitegeera so mu bigambo abo bye twawanyisiganya nenjogeramu ebitaakola nnyo makulu kati ne batandika obbusalamu olw'obusungu okitegeera yeti singa nagendera ku magezi g'oli eyaŋŋamba nti togeza n'omuddamu oba jasikolayo obukozi ka video kadakiika 2-3 okite maybe kyandinkoledde okitegeera naye nagenda nenjogera ebigambo ani yasooka ku mwenna omukyala oba ggwe ani yasooka omukyala yasooka mbadde manyi ggwe wajja n'otunnyonnyola ye yasooka mukwagala ogezaako okwedifendinga bayirayo ekimu ku bintu bye nategeereramu mu mbeera eyo mulimu ebintu ebiteetagisa kwennyonnyolako people may choose not to understand you oba oyagala olw'embeera gye baalimu ng'omuntu yakafa bagenda okuwulira nti omuntu ali mu kuyombera mmotoka yeti nali siyombera mmotoka naye lwakuba nti oli we yamala okunteekako ekigambo mu kwagala okwedifendinga nenjogera ebitaakola makulu era I regret byonna bye nayogera. Did you come out and make a video to say sorry to the public? Because yes, you must have lost funds nga tumanyi. I did. Sometimes we be proud no gano kujogamba abantu nti banange I'm sorry about this blah blah this and that. Nachokola. Era nakola video ne binyonyola. Nemba nyonyola nti I'm sorry about this oli twakoze bwe tuti ne bwe tuti ne bino bye byafubutusemu nabadde simanyi kiki kigenda fubutuka mu kino. Nenjogera ebintu ebitakola makulu ebitakwataganye ebyo oba omugenzi yali yayogera bulala mu lw'obusungu nange nenvayo nenjogera birala okitegeera so abantu ne babeera banyiivu okitegeera naye abaali bantegeera ng'omanyi tosobola okubeera ng'omanyi omuntu on the personal level bo bantegeera ne bamanya nti agundi tasobola kukola kino okitegeera so bwekityo bwe kyali kati eby'emmotoka byo ne biba bitya eby'emmotoka emmotoka erabika ye ekyaliyo ku poliisi ebyo byonna we byatuukawo kuba wenkuddirayo ko wali emabega tuba tuziika tutwala omugenzi bayirayo twali tukyalina ku mochale Mulago muganda wa Isma n'aŋŋamba omute yali amanyi butya bwe tukwatagana n'okutuuka lwakuba it's a long story butya bwe twatandika bwe twakwatagana tunyingira ntya mugondi kuba nkunyongere mu kusooka yagitandika bw'omu ndyoke nyingire eyo emboozi naye eryawo mpanvu ngenda kaluki ngenda banyumizi kansooke nkuviira wano ku mochale kati ku mochale muganda wa Isma ŋŋamba nti omanyi muganda wange obadde oli muganda wange sikulinaako buzibu naye ono afudde abadde gwe mukola naye n'ebintu biyinza otandika okutaataagana bino nalwanira bina akola biri nayogera kino ayogera kiri olw'omuntu kuba ebigambo byali bitandisawo abantu buli omu ayogera bibye n'aŋŋamba okusinziira ku kyembadde mmanyi ku kampani ogenda kujja oyogere ne muzeeyi ekitegeera ogenda kujja oyogere ne muzeeyi kuba kati Isima tabadde na mukazi tabadde na
tabadde nabaana kati yandibadde nga percentage share ya Isma egenda sigala na muzeeyi kati olina okujja naye mangu nga ate muzeeyi tebannamubuzaabuza tebannamugamba kino kiri konze kale nga twogeramu awo ne mugamba kale tugenda tumala okuzika Isma enkeera saanyega n'olwokubiri saanyega nga ndi waka ndi mu depression yange zinyiga kati wamala oyita ennaku 3 oba 4 ankubira ngamba owange nakugamba ntya jangu twogere ne muzeeyi konze kale nga nkwata kubo nga ngende wa muzeeyi nga musangawo nga mugamba naye kino kye tugenda ogenda nga tugenda kwogera bwogezi na muzeeyi nga ngendayo nga twogerezeganya naye nga mugamba muzeeyi kino na kino kyekiwe ekiriwo tubadde tukola ne muganda wange mu mbeera bweti ne bweti tubadde tugira tulina percentage share mwali already wagendako ko ewaabwe nga muzeeyi we wamulabako ko nga akumanyi muzeeyi yali tamanyi the personal level nga onagamba nti omanyi waliwo okumanya omuntu n'okumanyagana n'omuntu bintu bibiri byawukana osobola okumanya omuntu nti mmanyi mu 7 okitegeera naye tetumanyiganye nti amanyi nange mumanyi naye nze mumanyi kati ate wa Isma nali mumanyi naye nga tetumanyiganye nti buli omu amanyi mune nga nali mulabye nako naye Isma yali amukweka nnyo era ng'olina beera kyaliwe nnyo okumanya muzeeyi olw'embeera ze yayitangamu ne bamuvuma ku kino ne boogera kino ne boogera kiri olw'embeera nga tayagala ekisooka teyalina mwana na mukazi nti bagenda teekamu omwana we oba mukazi we kati ne famire ye baganda be bani okuleka nze eyali kugundi nga tetubeera mu bya kamera byokka ate nga sina mirimu gyokka nga n'obulamu obusigadde tukolaganira wamu yes kati muzeeyi nga mumanyi kati muzeeyi ne tukwata ekkubo ne tugendayo ne twogera naye era muzeeyi nga talina buzibu bwonna n'agira nga sina buzibu bwonna mu kusooka kati bino bimala okutuukawo nkubira muzeeyi akasimu naye nga nesitula nga ngende nga mga muzeeyi waliwo ebintu ebiri mu mawulire biriwo ebiti nawe ebiti nawe ebiti ngamba omukazi oyo nga amaze atumaze okwogera byayogedde muzzeemu nange bye namuddamu byonna ogendayo ne weetondera taata w'omugenzi muzeeyi munaye kino nakikozeseza busungu era nejjusa lwaki nakikozeddwa kuba kyamaze otambula siina kyakukola naye kati gwe nina okunnyonnyola personally ekituuseewo okitegeera nga nga bamutabani siina buzibu bwonna nga ngamba kale kati wate wamala okuyita ndowooza obeera ennaku nyendala oba wiiki ashibaga katonga agenda amugambayo neddalimba tebabeerangako nagundi tekolanga bwati emotoka eyo twagijja eno twakola bwetu ne bwetuti twagifuna bwetuti akulimba oyo ayagala gibba biki kati mu mutima gwange nga neebuuza eno emotoka tubaddengawo nga tukola nga wetubunge mbanjeetaze ku mirimu ejja nengikozesa naye nga bwemba siri ku mirimu Isma yabeera nayo throughout nga yagira nayo ng'ogyeko emirimu mbadde siina nnyonyo nkyengifunamu tisobola n'omusaba jasi neevuge bwevuzi kuba naturally ye newe yabeeranga mu bulamu bwe bwa bulijjo nga tatutula ku booda nga at least apangisa emmotoka kati ate okugimuggyako Isma ng'emmotoka yafudde asiiba waka nga okuleka emirimu ate ku mirimu ng'omanya nti kati wano tugenda kukola era twarwana nnyo agenza okufa nga tulwana nnyo afuneyo emmotoka entono eri emmotoka esigale nga tugikozesa emirimu nga tugiteekamu tools zaffe zonna zonna eza kampani biki ne munaye n'afiira kati ashibaga kato wagendayo n'agamba ebyo muzeeya neŋŋamba naye ekisooka afaaki ngira ki nensalawo neŋŋamba naye lwakiseesonyiwa bintu bino nensigala kulaba birabe nesaddamu kwogera na muzeeyi nesaddamu kukola ki ashibaga kato nagamba sigenda muddamu kigambo kyonna sigenda kukola lutalo naye kansirika embyesonyiwe ndabe birabe n'emmotoka eyo okusinziira sikakasa nti yali evudde nayo ku poliisi okusinziira ku pepaaka gwe baali baagala ne tini namba mwe baali bagigira biki bike
naye okusinzira by the way ngenda kugamba kino ekintu nze newe mbeera nfunye obuzibu bwenkana butya sigwamu magezi oba sigiriramu ddala kusigala kubeerawo nga siri mukategeera olunaku lwe bakuba Isima lwennyini baba mugira tubeerayo navaayo nga bukya kuba newe navaayo nagenda nasula wa taata wa Isima nagamba bamaze omukuba eri batu brokize tetusobola genda wuwe nga nina okusooka making sure ku bintu bibiri oli abadde muganda wange not mu Luganda mu Musai naye abadde mukwano gwange nnyo nga nina okusooka making sure ebintu byewuwe tewabeerawo kintu kyonna kibulankana ebintu bye bibeere safe wasibwe ekyokubiri emmotoka eno bagimukubiddemu wano maiti bagimujemba mututte mulago eddawa nenjogera n'omusirikale ne mugamba mwatusazeeko nti mukkiriza bayitawo naye nze nina enkolagana bweti ne Isima badde njagala making nnyo sure nti wali tuggalawo ewuwe ebisumuluzo biweebwe mukadde waffe tata wa Isima wetunabeera tumaliriza we banaakomerawo kima ebintu bino okitegeera n'ekyokubiri emmotoka eno we mugijjawa n'eddawa okitegeera so that we tunaamaliriza byonna bye tumaliriza abagiinako obuvunaanyizibwa we banajja okugisanga so kati kyekyo abantu kye balabanga gwafo kasinze nnyo ku mmotoka nti omuntu abadde ayagala motoka drone eyo eringa mu miliyoni nga 3.35 obaana siyinza kuddawo netandika yombera search money yes naye nga womanyi nti company nga is a startup business mubeera n'ebintu bye muteekamu ate business yali registered by shares okitegeera nga tuyinamu gundi n'omugenzi era we nanyonyera tata Isima nangamba nze saagala motoka eno okoleki ogikozese njagala tugijjawo tutunde entunde we tuba nga tugijjeyo era tutwane nkuweeko we tumala okugigira tugireete wano eno tuginonyeza akatale tugitunde nkuweeko share yo ntwaleko share yange Ashibaga Kato we yajjamu neŋŋamba siina kyenfa kati Ashibaga Kato ye yali akolanga ni mu kampani ya Komba talina naye yali mukwano gwa mugenzi nti yagamba tata wa Isima manyi butye motoka eyo bwe yajja era kino kiri alimbo yagira bwati nankubira n'okunkubira akasimu ngo omanyi abantu bazibu ngo yewomereza muganda wange ebyatuukawo byonna nabiraba naye kakati tugendagira ku motoka eno naye kakati kino na kino naye nze ndi mugezi nnyo omanyi obeera mu field eno olina okubeera mugezi nnyo oyogera n'omuntu ng'akunoonya mu mawulire oyogera n'omuntu ng'ayagala kurekodinga oyogera n'omuntu nga ayisimu agitadde mu lawudi ayagala kwokesa tukyayogera n'abantu ku masimu okitegeera ate nga n'okutulaba nakyo kyafuuka kizibu so kati esimanyi tegenda ng'olina okubeera mugezi nnyo mu statement z'okola n'eddoboozi ng'ogamba kale ne wanandikodinga waba alikodinze bino tibyotwogera ne wanaaba alina waabitadde oba alina gwabiwadde nga tebindeetera buzibu era sikyageya nze bantu ku masimu nti adija munaye tutule ne gundi tukugeye bandikogeyanga omanyi munnaye no field gye tulimu ya lugambo kwogera ku gundi munnange ebyashaira wabitegedde nti munnange akaana ako kakoze bwe kati ne bwe kati anti olwo oli mukwano ga Sheira ng'amaliriza eddoboozi nga lirekodinga ng'ali mu kati Sheira ng'agamba bannange agate yangeya kati making sure nti nkola statement oba njogera ekintu nga newona kirekodinga adija newona kyo omuntu gwe twogeddeko oba gwe toge tekiina amakulu era lyajja kwebuuza ono musiru ampeereza bino yes kati so webiti eby'emmotoka ebyagira emmotoka ekyaliyo ku poliisi wensuubira kuba njogerako ne muganda wa Isima oli gwe nayogera naye mukubira naye muganda wa Isima ye mwasinkana mutya tusisinkana lwakugamba bino bye wanyumiriza kati Isima wetuddayo wali tumala okwatagana nfuna ennamba yemweyanjulira oyo muganda wa Isima mwasinkana ku mochare ngorede mwasinkanako dda nga yabaleeta mukomba kamba mbayigirize langi tetusisinkana kooro Isima wali wenkudirayo wali mu nkwatagana yaffe Isima wemala omweyanjulira nze gundi tugira nti jangu tutandika okukola tugenda tukotinga omulimu ogusooka nnyinigo yalineyo oba yali kata tutandikira awo tukola mulaga ebintu mulaga obusobozi bwange bwengira mu kampani
Isima yayina obuzibu bw'amaanyi. Isima ng'avaako mangu waya. Isima ng'ayomba yali so hot tempered. Kati nga nino sooka ekisooka nasooka ne mmanya nti Isima ono nti ali mu mbeera bweti. Naye ekisooka nino muyigiriza ebintu, nino kola ebintu nga 3 oba 4. Ekisooka tulina omuyigiriza embeera y'e Uganda. Yamanyira embeera y'ekizungu. Naye kituufu ekintu kyagerako kituufu naye tulina omuyigiriza nti kale ate toli mu bazungu oli mu bannayuganda ate olina okatching up n'embeera y'abannayuganda okusobola okutambula. Ekyokubiri ngenda guminkiriza embeera ze kuba mwetaaga. By the way nze n'ekintu kimu alija ne wobeera okera ku makya n'onvuma n'onsensebula nga nkyalina kyenkwetaagako mbeera nga fala mbeera musiru okitegeera mukwano yadde nina kyenkwetaagako tomumanyiira. No, Isima yali takuddako kuvuma tolina magezi okola kyogera ki naye yali hot tempered ng'agira akwawula akamanyiiro ku hot tempered. Ng'akuba essimu just essimu nga womanyi nti neevuga nga tebuuse nako n'ogikwata n'ayomba lwaki togeze weti nemanya nti Isima ono nja mutereeza mpola mu mbeera y'e Uganda atuuke abeere ng'akimanyi nti no kyentegeeza kiri bwe kiti Jaja kyamujjukirako kintu kimu yali akwata obudde. Tuli bantu kansooke nkugambe kino tuli bantu osobola okunkubira essimu awantu bonkubidde nga sobola kwatirawo bakukubidde oli mu motoka olengero wa traffic maaso ng'okwata essimu ogisekutu. No, that is a different case. Naye kati oyinza okuba oli just awantu nga wawogana text back, let me call you back shortly. Kati ebyo byebimu ku bintu bye nayiga nti omuntu osobola okubeera nga ekituufu kiri nti Adija wankubira nina okukwata essimu sisobodde kukwata naye I communicate. Adija onkubidde essimu naye sisobola kwogerera wano ekitegeera. Nina n'omulimu lumu nziremu nkukubire. Nina omukazi omu anjagala ennyo omukazi mu Canada muzungu. Nali ngenda kumusanga yali ku Serena tuvuge anzijaawo tugende ewuwe nkootinga omulimu. Nenzija ku Jinja Road. Yali client. Nga ngenda kootinga mulimu. Ntuuka ku Jinja Road ng'emmotoka bazikutte. President Museveni agenda ayitawo. Briefly batukwata essaawa nga nnamba. Naye nga namugambye ku musanvu gwennyini ntuuka. Nga neebaze dakiika gange nga 3 ne batukwata. I communicated. Ne mugamba nno munayife wanefe kiriwo mu mbeera yaffe ye Uganda omukulembeze wabeera atambula. Batukwata bankwatidde wano ku Jinja Road mbadde mbule dakiika nga 5 tuukaawo. Naye batukwatidde wano ku Jinja Road batusibye wendi. Simanyi budde we bagenda tukwata naye mbadde nsaba ongumiikirize. Wobanga obadde olina byogenda okukola nga togenda sola maybe tukwatagana enkya. Nangamba a good enough you have communicated kankulindemu. Okitegeera tosobodde kugira in time ne ocommunicating. Kati ne Isima bwatto bwe yali ng'ayagala tirisi no communicating nga ye yali mukwasi wa budde kyenkunyonyola kiri eky'abazungu. Era namugamba Isima wayagala omujje ku nkola y'okukwata obudde omuze mwene yamwe yasiro. Nalina okumulaga nti gwe ekyokubeera mu bazungu ng'oli mukwasi wa budde kituufu. Naye ate Abannayuganda b'okolagana nabo tebabukwata. Abantu b'okolagana nabo on the personal level gwe kibatendeke oba bayigirize nti abantu gwenkolagana naye ateekeddwa okukwata obudde. Abo bo batonna bakikwasaganya nabo nga tebanakwata budde. Manya nti okolagana n'Abannayuganda toli eri. Okitegeera. Era yagenda akigira mpola mpola. Asobola okwadijustinga n'embeera yalona. Isima yatuukanga nga asobola okukubira essimu n'otakwata. Noddamu n'omukira nagamba nkubiddekawo nga tokwata. Nomugamba nombadde ku live nga nabye ndi mukola ano nabye ndi mukola. Nagamba kitegeera nange binyiisa omuntu nga nkubidde ku live naye luli nga ayomba buyombi. Ekitegeera. So Isima tutandika tukolagana mugamba Isima ng'anyiiga n'omugira eti nimanya nti anina kugumiikiriza. Isima ne mulaga obusobozi bwange nti nsobola kukola kino. Omuntu asobola okubeerawo ng'akola ekintu ng'akyagala ng'atakimanyi kukola asobola okuovasiyinga abaana. Okitegeera asobola runninga company nga ne woba toliiwo omuntu atasobola kuyitamu kanaana. Twakola emirimu gyonna tewali mulimu gwonna gwe namuyitamu. Yeti ng'abaana abasinga obeera ku site kati nga nti essaawa eno ndeseeyo omwana ayogera ne mukama we yakusabye $12,000 anze ku 8 nsobola ogukola. Newumpa 7.5 saakikolako. Nali njagala tuzimba ekintu abantu babiri. Twatuuka ekiseera ne tuyawukana ne Isima nga tulemeddwa okukwatagana. Mu kusooka wali
Isima we yatuula n'asooka afunayo n'abantu abalala babiri ndowooza basatu akole nabo. Kuba Isima yalina 2 personalities ng'ayina eno eya social media ayina life eya bulijjo. Ayina eya company naye ate nga tasobola gira bintu bya company tajja beera ku site tagenda siba ku site ayagala genda sisinkana hona lebo gundi nga yeetaaga omuntu gwe agenda okukola naye nga asobola ku okitegeera n'entuula ne Isima Isima ne tuyawukana okitegeera twayawukana almost emyezi ng'ebiri oba esatu nga tetugira nga mwesonyiyengize nti Isima n'atuula n'agira n'akubira kyali waffe bamita Jackson n'amugamba nfunira abantu awo tukole mumanyi twayawukanye ne gundi n'asooka agezaako omuntu asooka n'amulema n'agezaako omuntu omulala n'amulema n'agezaako omuntu owokusatu n'amulema nemmanya nti kino kye nali njagala soke mulaga obusobozi bwange we buli amanye nti waliwo byenkola balala bye batasobola kukola nga mbiina 3 oba 5 kitegeera nampita ne tutuula ku mmeeza ne munangamba emanyi eno company yaffe saagala tugire ne mugamba Isima nze sikolera ku bigambo company wagiregisteringa ng'omuntu company tulina ogizaayo tugiregisteringe oba tugikyuseemu tugyeditinge nga mwendi nga tetuli ku bigambo nga tojja kwogera bwogezi nti tuli bagundi saagala ebyo gentleman's agreement olaba basobola okumenya eno gye twagala okukola naye yebigambo Isima nga mpa mpapula za company nga ngenda mu Stanbic Bank tugulewo account eyo nga tugiriko abantu babiri sorry kale nga ya company naye nga tugiriko abasobola access nga abantu babiri ekitegeera kwa twalinamu owokusatu naye n'avaamu nga talina kyatugasa okitegeera so nengenda netugira netuddayo walo yawe tugira nga tulina okweditinga nangamba ogenda beera ne 40% company nze nagigulawo ate nze noonya emirimu ogikola bulungi nti kale naye tukiteekemu kibeeremu mu mpapula okitegeera nga si ku bigambo era ekyo twali tukimaliriza n'ekya account ne mugamba saagala sente zino zijjenga ku account yo direct zijja bulira mu zennyanya kuba kyatutawaanyako mu ntandikwa baweereza akakadde mufo kyosooka okukola emirimu ne kasooka ne kagalangatanamu awo ne mugamba ogenda okusaba nti bangambi batuwadde akakadde tukole nga waliwo 6 nga tetojja munenya yakozesezza akaana ne mugamba sente we zijja zirina kujja ku account eya company nga tosobola kuzijjako ng'omuntu either nga tulina zijjako bantu babiri obanza running emirimu operations manager wa company nze nina okujja gwe nina kujja ku accountability nti nakoze kino na kino nasasudde abaana bwenti ne bwenti natambuza amafuta bwe gati tufisiza $5 million company tugiterekerako sente meka naffe ng'abantu tugenda gabanako meka kitegeera kati kiri ekyokutereeza percentage share yaffe because ebyo nga tubimaliriza kati nga twagala kugulawo gundi account mu Stanbic omusajja nangira butya we tulina ogigulawo we tulina ogira bikoze bitya biki nangamba empapula ezo kati agenda okufa nga tetunaba kimaliriza okitegeera just ekya account nakyo nga twagenda kikola kuba Isima nali nina gye mulengera emyaka 10 oba emyaka 5 okuva kati namanya nti yalina excitement y'amaanyi mu kusooka nga yakajja naye okusinziira ku bongo Isima bwe yalina ngali versatile nga talina kyatasobola kwogerako nga politics amumanyi bulungi ate nga n'ebitabo weebiri nga nina gye mulengera maaso nga ngamba ekiseera kigenda tuuka kino ekintu buli bwe tufuna bu $5 million, $7 million tugenda tuuka nga tusobola okukwata omulimu ogw'M6 million, $10 million, 15 bakwate ekizimbe ekyo nga kyolaba Kiland Star bakikuwe bakwate ogusomero ogunene bagubawe mukole bali mu bawe service yaabwe balekera omulimu omuyonjo naye nammwe nga mufunyemu okitegeera nemanya nti ayinza n'okuyingira mu byobufuzi oba wanna wayingidde kuba nali mulamamu obwongo obwo era nga nkimanyi by time agenda tuuka afune bammenta bamugambe Isima yingira wano ng'abantu bwe tubadde tukolagana eyo opportunity eba y'amaanyi okwongera ofuna emirimu gya company n'egitali gya company nti wabeerawo olugi lwembanyiizwa okubeera nga sola yingira nenga Isima asobola okunyambako duyingira nga nina ekintu kyendaba oba kyenda obulamu bwendaba bwe tusobola ozimba ne Isima ne tufuuka bawanguzi
ne Katonda bwatu n'asalawo n'amutwala. Kati n'ebyaddako ebyo ne bibeera bingi kati mu lw'obusungu obungi nayo kyaneyiwa amanda mu mbugo. Nayogera byesayina kwogera byeneenenya oba byeneenenya n'essaawa eyo nentuuka ne ŋŋamba naye this is social media weebito weebibeera. Ngenda kukola ekintu kimu ngenda kuddayo kwetondera abantu kolayo video kubagamba nti olwedde oli wano ŋŋamba luli nakola ogenda kuddayo era okola endala kyenkugambye nti luli nakola nini kakati nsobola okuddamu nenjogera ebirala nti wabeerawo life y'omuntu nga alina butya bwe yagiteeka mu bantu bwe yagizimba so ate waafa n'oyogera birala ng'oyigezaako kwagala kwedefendinga olw'ebyo bye bakwogeddeko okitegeera bibeera tebigirira abantu nembeetondera nembagamba actually netonda nembagamba amusori olwabino ebiguddewo kuba omuntu waba talowooza nnyo nakusooka gamba ddala exactly kyabadde kiki ayinza okulaba ng'omuyaayi kyogamba yasanyuse munne okufa atwale drone naye nga olaba nti obulamu bwa Isma bwali worth millions 3 oba na drone eyo nfunemu ki okitegeera so omukazi yanjokesa nembyesonyiwa nemwesonyiwa before nga nno tetunaba kuwunzika nyinza okubala oli nga netonda maybe simanyi video wajje yatuuka naye nkimanyi wano ku HK video etambula nyongera okwetondera abantu bonna maybe abo abatafuna apology yange ku bintu ebyaliwo ku bigambo bye bansalako nange kenyini ng'omuntu nyinza okuba binabye nayogera ebitaasanyusa abantu abamu nebye bansalako nyongera obbetondera famire ya Isma mutabuliki gyali ne famire ye at large ne bafani bonna abali bakiriza mu Isma kuba Isma yayina emikwano egimu egyali mikwano gye nga gifuuse mikwano gyange olw'embeera gye twakolerangamu bonna nyongera obbetondera nti ebintu byonna ebyalabikira mu mawulire byatuswaza byanswaza ng'omuntu eyali akolagana n'omugenzi ate nga bakamuzika ne bibeera ng'eyo byebirabise yes nyongera okwetondera abantu nti bansonyiwe naye nga Kombaka construction ye ekyaliwo era emirimu ngikwasaganya era abantu gye bali bampa emirimu ntambuze kampani n'ekirooto kya Isma kireme kubeera nga kifa ttogge kivaawo ntwala ekyo kye yatandika nkigusa nkitwala mu maaso. Yes. That's nice. Bannaye manyi mugenda tokomoka omugambo adijale kira dead rest bishi ensonga zino nabagano zifuula so personal mwefuge tuliwo kubaweereza na kwogera kwebyo bye tulaba nti oba oli awo mulimu abantu abamu abeetaaga okubitegeera so si mu bubi bakyala olunaku olwaleero just tuzze okwagala okwongera okumanya ku nsonga zino zaakomawa wawulira muno nga bamwogerako ekintu nekikomawo mu bbanga osigala ogamba oba kyaggwa kitya lwe lunaku olwaleero okutulaba nti hostinze Tubonge network asobole okubeera nga atunnyonnyolako ku nsonga ezo ez'emmotoka baakoma ku ki n'omugenzi omugenzi tumwagala nnyo era tetulikoma kumwogerako ne bw'onogamba let's the dead rest waliwo omulala agenda okujjayo video ng'alina kyayogera waliwo omulala leero n'essaawa yakakati essaawa eno wenkoledde video waliwo omulala ali mu kudownloadinga video y'omugenzi Isma so tusaba Allah amuwumuze mirembe amuwe ekiwumulo eky'emirembe naye nga tuli mujjukira forever njagala okubebaza nti mwebale nnyo okutulaba baganda baffe aba BBH Travels be bateekamu omusaayi okulaba nga kyetambula bulungi bakugamba nti gwali e Dubai beera ngo obakolako visa extension ne woba oli Uganda oyagala gendako mu UAE it is the BBH Travels join okozesa yokka so genda ofune visa eri very discounted otambule mu Dubai nga toyina yadde agamba nti mmwe bajja kukima ku ssaawe bakulambuze bahoneymooners abasuubuzi ba tourists kwegamba ekintu kyabwe kiri very organized osogendako ku social media zaabwe zonna n'obakeberako n'ogendako ku website yabwe n'olaba ne reviews abantu ze bawa si byebiri ebyeddambu ate visa erwayo ate visa ekoze bweti ate visa eganye nedda visa efulumirawo mu bwangu obw'ekitalo bakubireko ku namba y'essimu gy'olabaawo wammanga babe nga bakutambuliza ekintu baganda baffe aba Platinum Wellness Spa webali nnyo okuba nti nno nabo bakuwa services eziri VVIP
gendo enjoying VVIP treatment ng'okozesa Platinum Wellness Spa. Banafe aba Staffever batwala abaana Kuwait. Poza ate n'aba Shukra Herbal Pure Solutions bagamba kozesaako ku ddagala lyabwe olabewo enjawulo. Waina ulcers, ebigalanga, enseke zikuluma, abakyala abatagenda musonga, abakyala abagala okwongerako ku mazzi. Shukra Herbal Solutions ekatwe abakugu mu kujjanjaba endwadde ez'enjawulo nga tukozesa eddagala ly'obutonde gwatawanyizibwa ulcers, ekigalanga oba ebizimba jangu ofuna obujjanjabi. Ate gwe wa syphilis oba muyite kabootongo dduka misinde kubanga wano ku Shukra tumujjanjaba n'awonera ddala. Naawe ataggwako infections tukuwa infection pills ku bbeeyi ensaamusaamu. Omukyala nga tozaala tulina eddagala erisembeza amagi ne tube cleanser ng'eno eyoza mu nseke. Oyagala mazzi agamansuka oba gana agaseerera jangu weefunire ka More Squat ne ka Water Flow onookusalwako omugambo nti akulozaako yadduka. Koka 3-in-1 kaayitiridde anti kawoomya supu ne kamufunza ate ne kamubugumya byonna mu lunywa lumu. Naawe ataafuna mukisa kukyalira nsiko weekwate ka pulling gel ka Shukra ate nga tulina n'akasenge ku ttabi lyaffe ekatwe basenga abakugu bwe banaakuyambira mu nsonga z'okusika. Ate gwe ayagala okugejjesa bbiini obeere ne kinambaale bwaguuga tulina clit oil ekuwa size eyo yennyini gy'onoonyeza ebbanga. Gwe omwami ayagala okulwa mu kisaawe tetukusuuliridde twakukoledde ka jab ointment nga kano naawe yakozesaako enkola y'okwematiza oba giyite masturbation kajja kukolera oddeku original. Oyagala kusala mugejjo naye ng'obudde bwa jimu tobulina jangu tukuwe slimming tea. Naawe ayagala okugejjamu tulina weight gain products ez'enjawulo ezigenda okukyusa endabikaayo. By'osiba bikutuka oba bandoga wagifuula ng'ombe wuwo tulina lack powder ne kyambuluzi agoba ebisiraani n'ebyokoola ebisibya emirimu gyo. Gw'alina omwagalwa eyakubulako jangu tukuwe Caritan oil ajja kudda zambiro. Ate gw'ataweebwa jangu tukuwe kamuweebwa extra olikomawo kwebaza. Tutunda kamu ate nga tusuubuza n'okusuubuza. Gw'atwetaaze tukubire ku nooti 751 884 43 oba ku WhatsApp ku nooti 777 7 85 73 ne ku nooti 744 85 68 77. Shukra Pure